Sapuli y'omusaayi ogw'omuwendo ennyo ogwa Mukama waffe Yezu Kristo. Sapuli eno esobola okusomebwa nga noveena oba n'esomwa buli lunaku nga bwe tusoma sapuli eya Maama Maria eya bulijjo. Sapuli eno erina sapuli yaayo naye nga wetubeera nga tetugirina tukozesa sapuli ya Maama Maria. Enjawulo eriwo nti wano tusoma emirundi 12 ate ku ya Maama Maria kuliko wali empeke 10 naye nga oba osobola okubaliraawo. Mu linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu, amiina. Essaala eggulawo. Tuyimirira. Osobola okuyimba oluyimba luno n'eddoboozi lyalwo sirumanyi kati ngenda kulusoma. Omusaayi ogw'omuwendo ennyo ogwa Yezu Kristo, 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 omusaayi ogw'omuwendo ennyo nunula ensi. Okukoowoola Mwoyo Mutuukirivu. Jangu ayi Mwoyo Mutuukirivu. Nituddamu jjuza emitima gy'abakkiriza ogikumemu omuliro gw'okwagala kwo. Sindika mwoyo wo byonna bitondebwe. Nituddamu n'ensi yonna ogitunuze bujja. Twegayirire. Ayi Katonda gwe yabangula emitima gy'abakukkiriza ng'obatumira Mwoyo Mutuukirivu abatangaaze, naffe tuwe okutegeera Mwoyo Mutuukirivu. Oyo ebirungi bye tuteekwa okubigoberera n'okusanyusa ng'abadde atukubagiza. Tukwegayiridde kuba Kristo Mukama waffe. Amiina. Nzikiriza Katonda wano tunyweza omusalaba oguli ku sapuli. Nzikiriza Katonda Paatiri omuyinza wa buli kantu, omutonzi w'eggulu n'ensi, ne Yezu Kristo omwana ali omu yekka ye Mukama waffe, eyali mu lubuto ku bwa Mwoyo Mutuukirivu, n'azaalibwa Biikira Maria, n'abonaabona ku mirembe gya Ponsiyo Piraato, n'akomererwa ku musaalaba, n'afa, n'aziikibwa, n'akka emagombe, olunaku olwokusatu n'azuukira mu bafu, n'alinnya mu ggulu, atudde ku ddyo ogwa Katonda Paatiri omuyinza wa buli kantu, alidda okulamula abantu abalamu n'abafu. Nzikiriza Mwoyo Mutuukirivu n'Eklezia Katolika omutukuvu, n'okussa ekimu okw'abatuukirivu, n'ekisonyiwo eky'ebibi, n'okuzuukira okw'emibiri, n'obulamu obutaggwaawo. Amiina. Tuvuunama. Amaaso n'ennyindo bituukire ddala ku ttaka. Ayi omusaayi ogw'omuwendo ennyo ogufukumuka nga guva mu mutwe omutukuvu ogwa Mukama waffe Yezu Kristo, ekiggwa ky'amagezi ga Katonda, tabenakulo y'okumanya kwa Katonda, era akasana akeememula mu ggulu ne ku nsi. Tubikkirire kati n'emirembe gyonna. Amiina. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lye litiibwe, obwakabaka bw'obuggye, byagala bikolebwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu. Emmere yaffe ya lunaku osonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi, totwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi. Amiina. Mirembe Maria 3. Mirembe Maria ojjudde enneema,
Mukama ali naawe weebwa omukisa mu bakazi bonna neeza omwana w'endaayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu n'Akatonda otusabire ffe aboonoonyi kankana mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria ojjudde enneema Omukama ali naawe weebwa omukisa mu bakazi bonna neeza omwana ow'endaayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu n'Akatonda otusabire ffe aboonoonyi kankana mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria ojjudde enneema Omukama ali naawe weebwa omukisa mu bakazi bonna neeza omwana w'endaayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu n'Akatonda otusabire ffe aboonoonyi kankana mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Ekitiibwa kibe kya Patri n'ekya Mwana n'ekya Mwoyo Mutuukirivu nga bwe kyali olubereberye na kankano na bulijjo emirembe n'emirembe. Amiina. Ayi omusaayi gw'omuwendo ennyo ogufukumuka nga guva mu mutwe omutukuvu ogwa Mukama waffe Yezu Kristo, ekiggwa ky'amagezi ga Katonda, tabernakulo okumanya kwa Katonda, era akasana akeememula mu ggulu ne ku nsi. Tubikkirire kati n'emirembe gyonna. Amiina. Ekyamagero ekisooka, tulowooza ku kukomerera kw'omusumaali mu mukono ogwa ddyo ogwa Mukama waffe Yezu Kristo. Tusiriikirire mu kwewolerera. Olw'ekiwundu eky'omuwendo ennyo mu mukono gwo ogwa ddyo era olw'obulumi obw'omusumaali ogwayiza omukono gwo ogwa ddyo, tusaba omusaayi gw'omuwendo ennyo ogufukumuka nga guvaamu. Lokola aboonoonyi abali mu nsi yonna, era kyusa emyoyo mingi gidde gy'oli mu bujjuvu. Amiina. Ayi omusaayi ogw'omuwendo ennyo ogwa Yezu Kristo, ntuddamu wonya ebiwundu ebiri mu mutima omutukuvu ennyo ogwa Yezu. Kitaffe ali mu ggwenya litiibwa obwakabaka obujja ebyagala bikolebwa mu nsi nga bikolebwa mu ggulu. Twemmere yaffe ya binaku tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe tusonyiwa abatukola obubi, totwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi. Amiina. Mirembe Maria ojjudde enneema Omukama ali naawe weebwa omukisa mu bakazi bonna neeza omwana w'endaayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu n'Akatonda otusabire ffe aboonoonyi kankana mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Omusaayi ogw'omuwendo ennyo ogwa Yezu Kristo, tulokole wamu n'ensi yonna. Omusaayi ogw'omuwendo ennyo ogwa Yezu Kristo, tulokole wamu n'ensi yonna. Omusaayi ogw'omuwendo ogwa Yezu Kristo, tulokole wamu n'ensi yonna. Omusaayi ogw'omuwendo ogwa Yezu Kristo, tulokole wamu n'ensi yonna. Omusaayi ogw'omuwendo ogwa Yezu Kristo, tulokole wamu n'ensi yonna. Omusaayi ogw'omuwendo ogwa Yezu Kristo, tulokole wamu n'ensi yonna. Omusaayi ogw'omuwendo ogwa Yezu Kristo, tulokole wamu n'ensi yonna. Omusaayi ogw'omuwendo ogwa Yezu Kristo, tulokole wamu n'ensi yonna. Omusaayi ogw'omuwendo ogwa Yezu Kristo, tulokole wamu n'ensi yonna. Omusaayi ogw'omuwendo ogwa Yezu Kristo, tulokole wamu n'ensi yonna. Omusaayi ogw'omuwendo ogwa Yezu Kristo, tulokole wamu n'ensi yonna. Tubunama. Ekitiibwa kibe ekya Patri n'ekya Mwana n'ekya Mwoyo Mutuukirivu nga bwe kyali olubereberye na kankano na bulijjo emirembe n'emirembe. Amiina. Ayi omusaayi gw'omuwendo ennyo ogufukumuka nga guva mu mutwe omutukuvu ogwa Mukama waffe Yezu Kristo, ekiggwa ky'amagezi ga Katonda,
tabernakulo y'okumanya kwa Katonda era akasana akeememula mu ggulu ne ku nsi. Tubikkirire kati n'emirembe gyonna. Amiina. Ekyamagero ekyokubiri, tulowooza ku kukomerera kw'omusumaali mu mukono ogwa kkono ogwa Mukama waffe Yezu Kristo. Tusiriikirire mu kwebuulirira. Olw'ekiwundu eky'omuwendo ennyo mu mukono gwo ogwa kkono era n'olw'obulumi obw'omusumaali ogwayiza omukono gwo ogwa kkono, tukusaba omusaayi ogw'omuwendo ennyo ogwafukumuka nga guvaamu gununule emyoyo giri mu purigatooli era gutaase abo bonna abali mu kaseera ak'okufa, bawangule obulumbaganyi bw'emyoyo egiva muliro ogutazikira. Amiina. Ayi omusaayi gw'omuwendo ennyo ogwa Yezu Kristo, wanya ebiwundu ebiri mu mutima omutukuvu ennyo ogwa Yezu. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lye litiibwe, obwakabaka obujje, byagala bikolebwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu. Tuwe emmere yaffe ya lunaku, otusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi, totutwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi. Amiina. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, oyebwa omukisa mu bakazi bonna, neeza omwana w'endaayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu wa Katonda, otusaabire ffe aboonoonyi, kankana mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Omusaayi gw'omuwendo ennyo ogwa Yezu Kristo, tulokole wamu n'ensi yonna. Omusaayi ogw'omuwendo ennyo ogwa Yezu Kristo, tulokole wamu n'ensi yonna. Omusaayi ogw'omuwendo ennyo ogwa Yezu Kristo, tulokole wamu n'ensi yonna. Omusaayi ogw'omuwendo ennyo ogwa Yezu Kristo, tulokole wamu n'ensi yonna. Omusaayi ogw'omuwendo ogwa Yezu Kristo, tulokole wamu n'ensi yonna. Omusaayi ogw'omuwendo ogwa Yezu Kristo, tulokole wamu n'ensi yonna. Omusaayi ogw'omuwendo ennyo ogwa Yezu Kristo, tulokole wamu n'ensi yonna. Omusaayi ogw'omuwendo ennyo ogwa Yezu Kristo, tulokole wamu n'ensi yonna. Omusaayi ogw'omuwendo ennyo ogwa Yezu Kristo, tulokole wamu n'ensi yonna. Omusaayi ogw'omuwendo ennyo ogwa Yezu Kristo, tulokole wamu n'ensi yonna. Omusaayi gw'omuwendo ennyo ogwa Yezu Kristo, tulokole wamu n'ensi yonna. Omusaayi gw'omuwendo ennyo ogwa Yezu Kristo, tulokole wamu n'ensi yonna. Ekitiibwa kibe kya Patri n'ekya Mwana n'ekya Mwoyo Omutuukirivu nga bwe kyali olubereberye na kankano na bulijjo emirembe n'emirembe. Amiina. Tuvunnama. Ayi omusaayi ogw'omuwendo ennyo ogufukumuka nga guva mu mutwe omutukuvu ogwa Mukama waffe Yezu Kristo, ekiggwa ky'amagezi ga Katonda, tabernakulo y'okumanya kwa Katonda era akasana akeememula mu ggulu ne ku nsi. Tubikkirire kati n'emirembe gyonna. Amiina. Ekyamagero ekyokusatu, tulowooze ku kukomerera kw'omusumaali mu kigere ekya ddyo ekya Mukama waffe Yezu Kristo. Tusiriikirire mu kwebuulirira. Olw'ekiwundu eky'omuwendo ennyo mu ekigere ekya ddyo era n'obulumi obw'omusumaali ogwayiza ekigere kyo ekya ddyo, tusaba
omusawo gw'omuwendo ennyo ogufukumuka nga guvaamu gubikke wonna omusingi gwa Eklezia Katolika nga gugitaasa buli nteekateeka z'Obwakabaka bw'ekizikiza na buli bantu ababi. Amiina. Ayi omusaayi ogw'omuwendo ennyo ogwa Yezu Kristu wonya ebiwundu ebiri mu mutima omutukuvu ennyo ogwa Yezu. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lye littiibwe, obwakabaka obujje, byagala bikolebwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu. Otuwe emmere yaffe eya buli lunaku, otusonyiwe ebibi byaffe nga naffe tusonyiwa abatukola obubi, totutwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi. Amiina. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, weebwa omukisa mu bakazi bonna, n'ezo omwana w'endayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu wa Katonda, otusaabire ffe aboonoonyi, kankana mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Omusaayi gw'omuwendo ennyo ogwa Yezu Kristu tulokole wamu n'ensi yonna. Omusaayi gw'omuwendo ennyo ogwa Yezu Kristu tulokole wamu n'ensi yonna. Omusaayi gw'omuwendo ennyo ogwa Yezu Kristu tulokole wamu n'ensi yonna. Omusaayi gw'omuwendo ennyo ogwa Yezu Kristu tulokole wamu n'ensi yonna. Omusaayi gw'omuwendo ennyo ogwa Yezu Kristu tulokole wamu n'ensi yonna. Omusaayi gw'omuwendo ennyo ogwa Yezu Kristu tulokole wamu n'ensi yonna. Omusaayi gw'omuwendo ennyo ogwa Yezu Kristu tulokole wamu n'ensi yonna. Omusaayi gw'omuwendo ennyo ogwa Yezu Kristu tulokole wamu n'ensi yonna. Omusaayi gw'omuwendo ennyo ogwa Yezu Kristu tulokole wamu n'ensi yonna. Omusaayi gw'omuwendo ennyo ogwa Yezu Kristu tulokole wamu n'ensi yonna. Omusaayi gw'omuwendo ennyo ogwa Yezu Kristu tulokole wamu n'ensi yonna. Omusaayi gw'omuwendo ennyo ogwa Yezu Kristu tulokole wamu n'ensi yonna. Ekitiibwa kibe kya Patri n'ekya Mwana n'ekya Mwoyo Mutuukirivu nga kyali olubereberye na kankano na bulijjo emirembe n'emirembe. Amiina. Tuvunnama. Ayi omusaayi gw'omuwendo ennyo ogufukumuka nga guva mu mutwe omutukuvu ogwa Mukama waffe Yezu Kristu, ekiggwa ky'amagezi ga Katonda, tabinakulo ey'okumanya kwa Katonda, era akasana akeememula mu ggulu ne ku nsi, tubikkirire kati n'emirembe gyonna. Amiina. Ekyamagero ekyokuna, twoze ku kukomerera kw'omusumaali mu kigere ekya kkono ekya Mukama waffe Yezu Kristu. Tusiriikirire mu kwebuulirira. Olw'ekiwundu eky'omuwendo ennyo mu kigere ekya kkono era n'olw'obulumi obw'omusumaali ogwayiza ekigere kyo ekya kkono, tusaba omusaayi ogw'omuwendo ennyo ogufukumuka nga guvaamu gututaase mu ngeri zaffe zonna mu kulwanyisa enteekateeka n'obulumbaganyi bw'emyoyo emibi wamu n'abo emyoyo egyo be gikozesa. Amiina. Ayi omusaayi ogw'omuwendo ennyo ogwa Yezu Kristu wonya ebiwundu ebiri mu mutima omutukuvu ennyo ogwa Yezu. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lye littiibwe, obwakabaka obujje, byagala bikolebwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu. Emmere yaffe eya buli lunaku tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe tusonyiwa abatukola obubi, totutwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi. Amiina. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, weebwa omukisa mu bakazi bonna,
n'ezo omwana w'endaayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu Katonda atusabire ffe aboonoonyi kankana mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Omusaayi gw'omuwendo ennyo ogwa Yezu Kristo tulokole wamu n'ensi yonna. 12. Omusaayi gw'omuwendo ennyo ogwa Yezu Kristo tulokole wamu n'ensi yonna. Omusaayi gw'omuwendo ennyo ogwa Yezu Kristo tulokole wamu n'ensi yonna. Omusaayi gw'omuwendo ennyo ogwa Yezu Kristo tulokole wamu n'ensi yonna. Omusaayi gw'omuwendo ennyo ogwa Yezu Kristo tulokole wamu n'ensi yonna. Omusaayi gw'omuwendo ennyo ogwa Yezu Kristo tulokole wamu n'ensi yonna. Omusaayi gw'omuwendo ennyo ogwa Yezu Kristo tulokole wamu n'ensi yonna. Omusaayi gw'omuwendo ennyo ogwa Yezu Kristo tulokole wamu n'ensi yonna. Omusaayi gw'omuwendo ennyo ogwa Yezu Kristo tulokole wamu n'ensi yonna. Omusaayi gw'omuwendo ennyo ogwa Yezu Kristo tulokole wamu n'ensi yonna. Omusaayi gw'omuwendo ennyo ogwa Yezu Kristo tulokole wamu n'ensi yonna. Omusaayi gw'omuwendo ennyo ogwa Yezu Kristo tulokole wamu n'ensi yonna. Omusaayi gw'omuwendo ennyo ogwa Yezu Kristo tulokole wamu n'ensi yonna. Ekitiibwa kibe kya Paatiri n'ekya Mwana n'ekya Mwoyo Mutuukirivu nga bwe kyali olubereberye na kankano na bulijjo emirembe n'emirembe. Amiina. Tuvunama. Ayi omusaayi ogw'omuwendo ennyo ogufukumuka nga guva mu mutwe omutukuvu ogwa Mukama waffe Yezu Kristo, ekiggwa ky'amagezi ga Katonda, tabinakulu y'okumanya kwa Katonda, era akasana akeememulira mu ggulu ne ku nsi, tubikkirire kati n'emirembe gyonna. Amiina. Ekyamagiro ekyokutaano. Tulowooze ku kusoggebwa effumu mu lubiriizi olutukuvu olwa Mukama waffe Yezu Kristo. Tusiriikirire mu kwebuulirira. Olw'ekiwundu eky'omuwendo ennyo mu lubiriizi lwo olutukuvu era n'olw'obulumi bw'ekitala ekyakuyiza olubiriizi lwo olutukuvu, tusaba omusaayi n'amazzi eby'omuwendo ennyo ebifukumuka nga bivaayo biwonye abalwadde, bizuukize abafu, bituvuunuse ebizibu byaffe bye tulimu mu kacyo kano, era bituyigirize nga bitulaga ekkubo ettuufu eridda eri Katonda waffe mu kitiibwa eky'emirembe n'emirembe. Amiina. Ayi omusaayi ogw'omuwendo ogwa Yezu Kristo wonya ebiwundu ebiri mu mutima omutukuvu ennyo ogwa Yezu. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lye litiibwe, obwakabaka obujje, byagala bikolebwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu. Tuwe emmere yaffe ya buli nnaku, tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe tusonyiwa atukola obubi, totutwala mu kukemebwa naye tulokole mu mbi. Amiina. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, weebwa omukisa mu bakazi bonna, n'ezo omwana w'endaayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu Katonda otusabire ffe aboonoonyi kankana mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Omusaayi ogw'omuwendo ennyo ogwa Yezu Kristo tulokole wamu n'ensi yonna. 12. Omusaayi ogw'omuwendo ennyo ogwa Yezu Kristo tulokole wamu n'ensi yonna.
omusaayi ogw'omuwendo ennyo ogwa Yesu Kristo tulokole wamu n'ensi yonna. Omusaayi ogw'omuwendo ennyo ogwa Yesu Kristo tulokole wamu n'ensi yonna. Omusaayi ogw'omuwendo ennyo ogwa Yesu Kristo tulokole wamu n'ensi yonna. Omusaayi ogw'omuwendo ennyo ogwa Yesu Kristo tulokole wamu n'ensi yonna. Omusaayi ogw'omuwendo ennyo ogwa Yesu Kristo tulokole wamu n'ensi yonna. Omusaayi ogw'omuwendo ennyo ogwa Yesu Kristo tulokole wamu n'ensi yonna. Omusaayi ogw'omuwendo ennyo ogwa Yesu Kristo tulokole wamu n'ensi yonna. Omusaayi ogw'omuwendo ennyo ogwa Yesu Kristo tulokole wamu n'ensi yonna. Omusaayi ogw'omuwendo ennyo ogwa Yesu Kristo tulokole wamu n'ensi yonna. Omusaayi ogw'omuwendo ennyo ogwa Yesu Kristo tulokole wamu n'ensi yonna. Omusaayi ogw'omuwendo ennyo ogwa Yesu Kristo tulokole wamu n'ensi yonna. Ekitiibwa kibe kya Patri n'ekya Mwana n'ekya Mwoyo Mutuukirivu nga ekyali olubereberye na kankano na bulijjo emirembe n'emirembe. Amiina. Tuvunnama. Ayi omusaayi ogw'omuwendo ennyo ogufukumuka nga guva mu mutwe omutukuvu ogwa Mukama waffe Yesu Kristo, ekiggwa ky'amagezi ga Katonda, tabinakulu by'okumanya kwa Katonda, era akasana akeememulira mu ggulu ne ku nsi, tubikkirire kati n'emirembe gyonna. Amiina. Ayi omusaayi ogw'omuwendo ennyo ogwa Yesu Kristo, tusome emirundi 3. Ayi omusaayi ogw'omuwendo ennyo ogwa Yesu Kristo wonya ebiwundu ebiri mu mutima omutukuvu ennyo ogwa Yesu. Ayi omusaayi ogw'omuwendo ennyo ogwa Yesu Kristo wonya ebiwundu ebiri mu mutima omutukuvu ennyo ogwa Yesu. Ayi omusaayi ogw'omuwendo ennyo ogwa Yesu Kristo wonya ebiwundu ebiri mu mutima omutukuvu ennyo ogwa Yesu. Essala mirembe ayi kabaka omukyala. Mirembe ayi kabaka omukyala, nyaffe ow'ekisa, bulamu bwaffe, ssanyu lyaffe, ssuubi lyaffe, mirembe tukoola gy'oli ffe abaana abagobe aba Eva, tukusindira nga tukaaba nga tukuba ebiwoobe mu kiwonvu kino eky'amaziga. Ayi nno omuwolereza waffe, amaaso ge ag'ekisa gasimbe ku ffe, ne Yesu omwana ow'endaayo ow'omukisa omutulaganga nga tuvudde mu kiddukiro kino. Ayi omusaasizi, ayi ow'ekisa, ayi Bikira Mariya omuteefu. Ayi nnyina Katonda omutuukirivu otusaabire tukasaana okufuna Yesu Kristo by'atusuubiza, twegayirire. Ayi omusaayi ogw'omuwendo ennyo ogwa Yesu Kristo tukussaamu ekitiibwa, tukusinza era tukugulumiza ku lw'omulimu gwo ogw'endagaano etaggwaawo ereeta eddembe ettuufu eri oluse lw'abantu. Wonya ebiwundu ebiri mu mutima omutukuvu ddala ogwa Yesu Kristo. Kwagiza Katonda Patri ku Nnamulondo ye, era naaza oggyiwa ebibi by'ensi yonna. Bonna bakutye. Ayi omusaayi gw'omuwendo ennyo tusaasire. Amiina. Ayi omutima omutukuvu ennyo ogwa Yesu tusaasire. Ayi omutima ogwa Bikira Mariya gutaliko kamogo tusaabire. Ayi Yozefu omutuukirivu omukuumi w'ababeererevu tusaabire. Ayi abatuukirivu Petro ne Paulo mutusaabire. Ayi Yohaana omutuukirivu
ali awo wansi ku bigere by'omusaalaba gwa Yesu tusaabire. Ayi Mariya Magdalena omutuukirivu ali awo wansi ku bigere by'omusaalaba gwa Yesu tusaabire. Ayi mwenna abatabaazi ab'essaala n'abasabirizi ab'omu ggulu mutusaabire. Ayi mwenna abatuukirivu ba Katonda ab'amaanyi mutusaabire. Bannaggulu mwenna mwe eggye lya Bikira Mariya mutusaabire. Mu linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina. Tuzaako amatendo eri abo abasobola okusoma sapuli eno n'amatendo buli lw'ogisomye, naye nga tosobodde sapuli esobola okweyimirira ku lwayo n'amatendo ne geeyimirira ku lwago. Amatendo g'omusaayi gw'omuwendo ennyo ogwa Yesu Kristo. Onawasooka emirundi ebiri. Ayi Mukama tusaasire, ayi Mukama tusaasire, ayi Kristo tusaasire, ayi Kristo tusaasire, ayi Mukama tusaasire, ayi Mukama tusaasire, ayi Kristo tuwulire, ayi Kristo tuwulire, ayi Kristo tuwe, ayi Kristo tuwe. Paatiri omugulu Katonda tusaasire. Mwana omununuzi w'ensi Katonda tusaasire. Mwoyo Mutuukirivu Katonda, Trinity omutuukirivu Katonda omu tusaasire. Ayi omusaayi ogw'omuwendo ennyo ogwa Yesu Kristo, omusaayi ogulokola, tubikke wamu n'ensi yonna. Ennyanja y'omusaayi gwa Yesu Kristo